Dr. Kuluthum azirise oluvannyuma lw'okulaba akatambi k'obuseega ka Pretty Nicole bannange mbiina maasawo Pretty Nicole naye ate ensonga byeyongedde okulanda Winnie naye muyina maasawo Chosen Becky talubuzeemu MC Mariachi obusungu bo buviira ddala ku ggumba mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku S3x anti mukwano subscribing era ongene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku S3x munnange okuzaala kujagaana era nga bwenjogerera Chosen Becky ye bambi akoze ekisoboka kyonna okusanyusa abazadde be omanyi munnange bagamba negozadde akubira engoma n'ozina Chosen Becky ono aze nga anyumya enkula gye bakulamu ewaabwe kale nga teyali nnungi baali bantu wamma baali tebalinawo kasente naye munnange akoze byonna abazadde bye baali tebasuubira abalinyisizza ennyonyi abazimbidde ennyumba abagulidde ama-TV kale wamma obulamu bwo butambulira ddala nga we yali abubala era nga tongera munnange okwebaza kuba abantu bangi abafuna ku ssente naye ate ne basuulirira abazadde naye bambi Chosen Becky oba anywedde mazzi nabo amakinga sure nti baganyweddeko bwenkuza waliwo akatambi akatambula ennyo ku lunaku lwa Valentine nga kiraga nti mwana muwala azze okusurprisinga boyfriend we naye munnange ate boyfriend we ne kiraga nga amukubi omwenda ng'ebintu byaleese nti tabyagala nyongera obbajjukiza badiya nti oyo yali stanti munnange bo bannannyini bizinensi eyo we batya ate we bagiddukanya era ne ku Valentine eri ewedde ey'omwaka 2023 munnaye baabikola naye ndowooza teyakwatayo nnyo ate okusinga nga kano mwana muwala yatudde mu kazannyo bwenkuzaako eno ewa MC Mariachi avuddeyo sekeera abo bonna abaatokomosa omugambo ku bigambo byayogera mu comedy show ng'abyogera eri mwana mulenzi tenge abagambye badiya nkyabalumiza ddala omuntu ate ye omwana sigenda muntu atugenda tutandika tukolenga ffenna buli wendaga bamanejers batenge mulete tenge tuyole sente muve ku bigambo ebunadda mu ebyo abantu balina fitina zaabwe ensi yabalemerera tenge wamaja akutuvune sente kama do get money nachi nalo abantu bayina ensonga kati eyo nsonga ki tenge jangu twekolera akasente Maria Chiwali ogenda kuyola buyozi kabogere kabazimbe kabefula abalumirirwa ojja kuzifuna atozikolemu ekyomugaso nga ziyise mu mikono gya Maria kutuukako tenge kati awulira obusungu tenge wamma bakulete tuyole sente nalo tujja kuzifuna ate bakyasaaga zikyajja mukama yagera tenge bibadde ebigambo bya MC Mariachi naye munnange bo bajaji bagambye dde oli mutuufu weesibe ku mwana kubanga obadde wagwadda nga tetukyakutegeera bwenkuzaako eno ewa Winnie munnange oluvannyuma lw'okwesiba ku Chosen Brad nga tava gyali ate mulowooza teyasazeewo n'agwira ddala mukwano ne Rasta era muyina maaso wano ng'omukwano ate gwe bayisa mukamu agambye Rasta tubikole tulumye Chosen Brad n'egyali n'emmere emuleme okulya mbukyuka bulijjo omulenzi namuwa omutima gwange ne maama nga yetandabawo sebanange oyo omwana kyeyankola kyokka Rasta bannange n'akaaba amaziga maaso ga Rasta ne Rasta naye munnange kyakoze n'amubiibiita munnange n'amuteeka mu kafuba ye lwaki mbabbirako ng'akatambi nkayina mu maaso namuwamba kamusooke mwerabireko ate kyali kyakoze okulumya Chosen Brad kwegamba ye yasazeewo okumulumiza ddala paka kuwulira bubi munnange oluvannyuma lw'okutambuza vidiyo eno ebadde esaasaana ensangi zino munnange ng'agamba kyokka nze biki mwana gwenze sikyayana mmere ebirowoozo bina biri ku ggwe ndowooza munnange yamala n'atuula yeka n'agamba naye kiki ennyo lwaki nkabiira omuntu atandiiko kyokka ate nga ye Rasta ono nkaaba ye najja n'ambiibiita kale munnange ate kaŋŋende ne Rasta ndowooza munnange bw'ate bwe yakoze okusalawo anti obalaba muyinza okugamba mbu nno ndi mu kusala bigambo ate nga bintu bye ndi okwogera bwenkuzaako eno ewa Pretty Nicole bannange badiya Dr. Kuluthum muyina maaso wano ng'omukazi amaziga gamuyitamu nga nnyaanya omukazi n'ebyokwogera talina
kwegamba ye kyamuweddeko kwegamba kyamumaze enviiri ku mutwe ate munange kiro kyeyalabye ekya Pretty Nicole ngenda kuba mubatuusaako mu maaso wano nammwe ate mwewuliddeko kyokka bino ebintu birimu ne maama kubanga maama abadde amanyi oluke lw'omusajja ono eyatadde obutambi ne bannange naffe bamaama nno ab'omululu omwana tuzaala abaana naye tuba tuzadde baana ba bizinesi omwana muleka akule kyayagala kale katuseko tulabe Dr. Kuluthum ale tweyongereyo n'agaalira omukazi wattu ng'ennaka emuluma kuba ono omwana amuyinamu omukono jjukira ye yamuweeredde oba ye yamukwatiddeko ate okumala ekibiina eky'omusanvu naye n'ebigezo n'ennaku tezinnayita nga bikomyewo omwana atandise kukola bannange akatambi katukalaba ate tweyongereyo omukazi wattu ng'alujja amaziga yinaga muyiseemu nti omusajja kasita akusaba obwereere bwo tobumuwa duka misinde kubanga abeera agenda kikozesa ng'ekyokulwanyisa gy'oli nti buli omufuna obutakkaanya kyayabya ate nga kirina repercussions nnene gy'oli eri career yo eri future okitegeera waliwo wano omuvubuka yagende mu big brother neyeeyambulira eyo edda bya myaka mingi kakati yakene nkyana afuna omulimu mu UN ng'emanya emikisa gya Allah wagireeta bannayuganda bennyini bamulemesa omulimu okitegeera mbu omuntu eyeyambula anaatu representing atya mu UN ati omusajja ono badde omumanyiko kuba Pretty Nicole gwobadde mumanyiko nkugambye nti gayi yankubidde nanneeyanjulira kitegeeza Nicole wali tamukugambangako tamungambanga nako nze nno Nicole embeera naye andaga nti mwana muto nnyo ali innocent nze kyekifaananyi kyandaga kitegeera era nze eby'omusajja nze kojja we yeyaŋŋambye nti maama we yali yamumugambako mbu n'amuwabula oba yamuwabula bikinze simanyi kati ndowooza Nicole ne maama we be babadde bamanyi omusajja oyo kubanga era waliwo omukyala wa Queen Makeup yalinga training makeup yaŋŋambyeko ekiro nti maama wa Nicole yamugambye nti omusajja we Canada ye yatadde videos ezo ne munyumiza nange story yange nti omusajja yanoonyeza ku makya biki nga mbikunyonnyodde nangamba nti ye nangamba ndi abantu bawayiza Queen Germany ne si Queen Germany omusajja ono we Canada omwana bigambo bye yayogedde byamukuddeko waya nti abadde alya ssente zange ng'ate alinayo omuntu omulala kati n'asalawo amutte bw'atyo mu kaseera kano Pretty Nicole wayogeddeko naye Nicole talina ssimu naye ng'obuzibu bwavudde ku maama kwagala bingi kuba ye abadde amugamba oyagala toyagala olina okufumbira omusajja w'e London kuba mbu yaliko akasente munaye nga ne Pretty Nicole nga naye amugamba naye maama nze omusajja simwagala nina owange omwavu naye ate omutima ge gwagala naye nga maama tawuliriza nzagambye omuwala muteekamu ssente zange ate alinayo omusajja omulala gw'ayagala kati munnange ng'agamba Hadija nti mpa essimu y'omuvubuka oyo bajjuka Hadija yali amukozeeko interview ate nze omwami wange agaanye okugimpa okugiwa Gayi nga ne Hadija akwata essimu ya muganda wa Nicole ng'agisimba musajja yagimusimbye mbu nga Gayi akubira omuvubuka ng'amutiisatiisa nga muganda bintu bingi nnyo ng'akwata video ng'azisimba muganda wa Nicole kakati nabadde ndiawo nga dijampereza forwardingira audios z'omwana ng'omwana atidde ng'agamba bannange tufunye ekizibu kinenemu Nicole ayinza okufa n'alaba ku bino ngala ntiisizza mpereza zi vidiyo naye nkambwe nnyo omusajja ng'atuteeka ku bunkenke nabadde nina ebyokukola ku makya olweggulo nnyo ogenda okukima award before yesterday was very hard for me kati ngenda okukomawo nga nvudde trading kumacha ndaba ku Facebook ndaba post ya mwana Debbie na wandise Nicole wabaletuwa news na afa nagenda kusimya gayo nkola screenshot y'omwana oyo namuga omusajja gwotadde videos z'omwana omusajja yeganye nakumba ku pass nagamba Hajja tisuba kikola namugamba videos zivuddewo what a coincidence osobola kyokubanga wakedde tuweereza videos ezo ate kati omuwala wuno blog agamba nti wabaletuwa news omwana wabadde omukoze eki musajja gwe tewandikikoze omwana wandi musonyiye mwana zinawulidde ng'afa nengamba omusajja onkublo kize naye Allah ajja kusasula n'omwana wa munno tewandimukoze kintu bwekiti katulagamba nti Queen Germany yeweereza videos bambi bamuwaayiriza okugyako nga waliwo obukakafu bulaga nga Queen Germany alina gwaweereza videos nze okukwata omusajja oyampadde video naziwa ne Hadija naziwa ne brother we katumanyi balabe yaziwadde so nze Queen Germany bamwa benefit of doubt omusajja oyo ayinza okuba yakikoze omwana n'abaana abawala mbakubiriza bannage tebaddamu kuweereza bwerere bwabwe
abasajja bano bazibu omusajja olunyiiga ebinako tebimukwatako abayagala ofe adestroyinga obulamu bwo bwonna nsaba nkomaawo cause I'm getting more emotional nsaba bannange kole nekomaawo I'm so sorry. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Ajati. Sorry Ajati. Kwasi before media tugusa ensonga Ajati omuwulidde ebyaddala bikaabya naye anyway so Queen German kyamayi nawe kyakwesiza bubi nakulwekyo sirirwerabira mu bulamu bwange kozi nina bingi bye nali mpiseemu ensi enjogeredde bingi abantu banjogeredde bingi but ekyokugamba mbuze nti obutambi obwa mukyala munnange sikirowoozangako mu bulamu bwange ate n'ekirala ekyokunsibako mbu ndi muliwo ebisiyaga kinene n'oyo omwana kye yagamba mbuze simanyanga ndi bisexual ate simanyanga ndi ono omwana kyava ku ki okwogera ebyo S3x simanyi just know okuyamba kwe kuntuusiza ku kino nze nange nga nkugambye nange nali manyi nyamba munaku munange S3x siri mugagga sirina naye S3x bwe nkusanga ng'enjala ekuluma ne bwe mba nga nina 2,000 n'enkuwako 1,000 ziba zirina kye zikozeeko kubanga enjala ebadde ekuluma sekyo kati nze najja abo abantu bajja mu bulamu bwange nga manyi like tugenda kukwasaganya tweyambe nga womanyi simanyi nawe nsobola kinyonyola S3x you know toyina kusooka kubeera bilioneyo okuyamba nkimanyi ndi mwavu nkimanyi sirina kyendi naye nali manyi nyamba munaku munange but samanya nti bigenda kunfuukirawo ebiti nze omanyi amazima gali nfuula ow'eddembe ku nsonga ya Pretty Nicole omusajja yenna eyatadde akatambi ka Pretty Nicole oli kisajja oli kisassalala era gwalina okunenyezebwa mwene ensonga njagalayo omusajja omu kuba ne mu kuvuma Pretty Nicole aveeyo ng'alayirira ku nnyina oba omwana we nti tasabangako bitundu byakyama mmwe mwenna abali mu kuvuma Pretty Nicole njagalayo omuntu omwaveeyo nawaba mukazi aveeyo alayirire ku kintu kyasinga okwagala nti tagabangako bitundu byakyama naddala ffe abasajja yeffe tusiiba tupureshalinga abaana ab'obuwala munnange nno ndaga ku nnywanto ennywanto neefuuka ennywanto ndagako ku bbina mukwano kyusaamu gaziyaamu ndagako kisambi ndaga ku lubuto no pureshalinga omwana wanjula ondage kapinka ndaga ku kijanjaalo sirimba njogera mazima njagalayo omusajja omu atatusabangako mukazi awo ogenda okukakasiza nti abasajja muli basiru yeffe tupureshalinga abaana ab'obuwala ne tubasaba ebitundu by'ekyama then after ne tumala tubisuula naye ne weerabira nti buli lw'oyambula Pretty Nicole oba oyambudde nnyoko buli lw'oyambula Pretty Nicole oba oyambudde sister wo buli lw'oyambula Pretty Nicole oba oyambudde muwala wo okujjako nga Pretty Nicole ebitundu by'ekyama byebyo ye yabyeteeredde naye webabanga omusajja eyabitadde Pretty Nicole mu munenye empola ku myaka gye ekyo kyekibi alina okukola olaba badizaya luzinda baabitanga badizaya luzinda abakazi abakulu baabitadda bamatha simanya ke baabitadda newankubadde Pretty Nicole onoonya wootandikira okubanga omuwolereza newakubula naye omusajja yenna ayambula omukazi nomala noota ebitundu bye ebyekyama oba gusajja oba gusassalala omukyalo oyo ebitundu byasinga okwagala ku mubiri gwe biri ebi omukazi oyo ayagala ebbeere ayagala n'ebitundu by'ekyama omukazi waakulagangako ku ebyo ekimu manya alina waakwesigira bw'ati omukazi n'atuuka okwebambira bw'ati n'olaba ensalosalo n'olaba akapinka manya nno oyo muyina we mutuuse n'akulaga ebbeere kubanga abakazi abo batya kye bayita okuswala
okujjako bano abagenda betundira ku online omusaba sente akusaba sente nobimusindikira for that they okay asolo bikuwa naye sebo omukazi sebo ku kitundu kye kyamaba mukambwe oyuzo tolonteka emyaka ng'ebiri oba emyezi nga 6 nga tonalabako yadde akooya nga tonalabako yadde akajjanjalo bwe kati soba mikwano nze bino ebintu byonna nnenya Pretty Nicole olw'okuba akyali musirusiru mutumbaavu nennenya maama we famire ye okubanga eremereddwa nennenya n'abasomesa be okubanga bafeyirinze nennenyanga naye ye ng'omuntu olw'okuba mu myaka gy'alina akyali muto naye ebintu byakola bya kintu kikulu naye n'abasajja mweddeko omuntu aba akuyambye n'akuwa ekitundu ky'ekyama kikuume kubanga mukyekubirako akasabbuuni mubeereeyo neweekubira akasabbuuni ku kitundu ky'ekyama kya munno nowoomala noweemazisa after nomala n'omupostinga ofune ki ofune views ofune okumanyikwa for what reason lwakuba ne Pretty Nicole baaba onoonya w'omuwolereza ne wakubula myaka 17 14 ayina ekitundu ky'ekyama kiringa mapu ye Uganda kikulu